Ekigudde mu ggwanga ly'e Uganda si birungi n'akamu era nga ekibba basajja ekikutte wansire waggulu. Omuyimbi Chosen Becky ali mu maziga era ng'avuddeyo n'abaako ebyama by'asobodde okubeera ng'ate atusunirako naddala mu mbeera gy'ali mu kubeera ng'ate ayitamu mu bufumbo bwe n'omukulu Mr. Sekajja avudde n'ategeeza nti okuva lwe basetinga business. Jjukira Chosen Becky balina ka business ke basetinga somewhere eyo era nga munange edduuka lyabwe lino litunda obugaali sakolo n'ebintu by'abaana era nga Chosen Becky avuddeyo n'ategeeza nti munange abakazi ab'enjawulo bafuna omukisa okubeera nga temunange bafuna ennamba ya bbawe era nga mbu bagendayo nga beefudde abagenze okugula obugaali wabula babeera ne intentions ez'enjawulo ndala nnyo. Munange omukyala Chosen Becky avuddeyo n'abako omukyala omu gwayanika era ng'omukyala ono yagendayo nga kasitoma ng'agenze gula bugaali wabula ekyewuunyisa munange yatandika kubeera ng'ate asaba ebisobooza eby'omukulu Mr. Sekajja era nga Chosen Becky kyakoze akutte chaati omukyalo oyo gyesobola okubeera ng'ate aweereza Mr. Sekajja era nga njagala kubeera ng'ate njikuyitiramu koowano mpolampola nawe osobola okubeera ng'ate ensonga ezo ozewulira ku mukyalo ono mbu yatandika bw'ati yagamba nti hello Mr. Sekajja thanks I got the bike. Mr. Sekajja n'amuddamu okay thanks. Kakati no omukyalo oyo n'amuddamu message endala n'agamba nti yes but I'm not happy with you yet. I want to give you more clients but why did you refuse? Awo Mr. Sekajja n'amuddamu nti I refuse what? Omukyala n'amuddamu message negamba nti to give me awo nyinza obutakyogera kubanga wano tuyinawo of course amateeka n'obukwakulizo obutambulirako era nga yalaba Mr. Sekajja tamuddamu n'amwongerezako message endala n'agamba nti talk to me mukwano era awo nno n'akwata n'ekifaananyi n'abeera ng'ate akimuweereza Mr. Sekajja. Kakati no bwe yamuweereza ekifaananyi n'ayongerezaako message endala wansi awo n'agamba nti nakyamawa n'amwongerezako era message endala n'agamba nti will you me baby akategedde akagambo ako nti onaasobola okubeera ng'ate onneebakako tujja kubiriira awo n'ayongerezako message endala owa gy'ayagala Mr. Sekajja gy'aba amukwasaganyiza. Kakati no Chosen Becky ebigambo bino olwamugudde matu n'akwata n'abeera ng'ate chat eno agikwata n'agyanika ku social media wabula waayiseewo ndowooza 1 hour 2 hours ne wabaawo obubaka obw'enjawulo osobodde okubeera ng'ate afuna ne bamutegeeza nti mbu omukyalo oyo mu kifaananyi kye yasobodde okubeera ng'ate apostinga mbu ekifaananyi ekyo kyali kya mukyala yafadda ndowooza nga myaka 2 egiyise era nga ono yabadde agezaako okubeera ng'ate akwana Mr. Sekajja kyekifaananyi kye yagezaako okubeera ng'ate akozesa era Chosen Becky n'abeera ng'ate aterayo obubaka ndowooza nabo kambeere ng'ate mbukuyitiramuko yawandiise n'agamba nti someone used the picture of a dead woman called Stella Senyonyi to seduce my husband. I didn't know before posting Bambi, but the stupid woman that used it to get my husband's attention is going to be worked on. May the soul of the lady rest in peace. We are sorry for whoever is hurt. Bambi inze ku musajja wange mbasi kyategeera bibyo no ebiri okubeera nga tebigira mu maaso ewa Chosen Becky era nga teyakomyawo avudde n'abako n'akatambi ak'enjawulo ke yasobodde okubeera ng'ate ayogera ng'awoninga abakyala mwena abamwesimbyemu abagala okubeera nga temunange mumutwalako Mr. Sekajja era nga nako akatambi ako muzikiriza mbere nga ate nkabazanyira wano musobola okubeera nga ate mulaba biki ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso side zagenda wansawo obire nga ate naawe osulawo endowooza kusensonga nga bwogenda okubeera nga ate oziwulayo namakujeyo ensonga endala nnyingi nnyo nazongenda okubeera nga tezibatuusako tula abutuzikalira Shaka Shelf omufuna ajja kulombereddwa ku namba ez'essimu zitako zitikazi buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maridadi sana katusimbule n'ensonga zino eza Chosen Becky mu bufumbo bwe nga bamutwalako Mr. Sekajja ki ekiriwo akadde kano tembaawo n'okwata ekifaananyi ky'omuntu eyafa n'okikolesaako ebikyamu mwani alibaziika banne ekitalo nnyo bambi famire ya mukyala Stella sorry bambi I posted nga simanyi mbadde njagala kuswaza ate n'abalala abasuubira okuweereza omwami wange message nja baswaza ze ku musajja banne esirowooza musajja wange banne esirowooza naye ekiwala ekyo ngenda kinoonya nja kifuna era ngenda kikolako ne bambi sorry ate simu nange oluusi mba replying nga njinako access omwami wange yangattako ku simu ye kati mbadde nnyiize namwe mumanyi ebintu by'omusajja nze ku musajja mba sikyalowooza ate mwami Sekajja bane njagala omwami oyo naye bambi kiri ekiwala kikozesa ekifaananyi ky'omukyala eyafa bannaye kibi nnyo bannange oba kyagadde kisimanyi nakyabadde abala bambi nange nempostinga unknowing diba n'ekibi nnyo
ate bannange bavubuka bannange kambabulire mulekeraawo okwerimba okyali muvubuka nnyo okuzimba ku poloti ey'ekyapa ekyo nati gano ge mazima ge tulina okugamba abantu bagategeere bw'oba osobola okugula poloti yo oba yandagaano gigule ekyapa oli kigula abagagga bangi bonna balina ebizimbe bitudde ku ki ku ndagaano kambabulire osobola okubeerawo naye teri muntu agenda kujabuzi akukwata kukwasagamba bino byozimbe bikwata obijjewo waliwo amateeka ate Timona kino kankigamba abantu omuntu azimbye ku ndagaano Timona kino kankigamba abantu kizibu nnyo omuntu okuva eri n'agamba mwenna abagobye nga muli ku ndagaano n'agoba ekyalo ebyalo biri ku ndagaano byali nga byalo ne batematemamu endagaano kizibu nnyo gamba mbu muveewo mwenna mbonayagala ttaka omanyi process eyitawo omanyi nti musooka mu makooti biki tekisooka era baba balina n'okuliririra ssente eziri worth property mu bintu byo obadde okimanyi tulira bwengula ettaka naawe n'oligula n'okeera ku makya nga ntaddewo ekizimbe ekitaddeko ebbaati tosobola kunzijawo gwe bakugamba genda twogere mu kooti abagagga we batogoze lwaki abagagga bazimba kiro agula ettaka ng'akimanyi byankaayana ng'afa ekintu ekyo abeeko kyateekako omuntu waateerako ekintu ku ttaka bajja kubuuza yazimba oliwa n'ekirala ono agambye nti lama owedde oba ku ndagaano owedde nze nkulidde ku ndagaano kawempe yonna tuli ku ndagaano bakyali nawo abantu bonna basinga bali ku ndagaano ab'ebyapa batono tosobola goba kyalo kyonna ku ndagaano tosobola osanga ekyapa kyekawempe nga kirina omuntu omu yakituddeko nga abasigadde mwenna buli aliko ng'ali ku ndagaano balista munsonyiwa okwogera kino ndi kyali wamwe naye kati mumanyi nti emboozi ze muli mu kunyumya zinkyusizza obwongo ebyaddala kati emmotoka zo kamaliriza activities zonna nzitunde nsooke mmala ozimba lama bw'aba alaga ekintu bwe kityo tulida ndi mu kumuzannyo kati anti kati okuzimba ozimbira n'abaana na buli omu n'omukyala n'abalijja mu maaso si tekiba kyakati oba ozimba bya mu maaso bisajjamu ebibiri munda ze kati muli bisajja by'amaanyi lama ngenda kukola mulayi ate natima akoze timoze nalaba kalinaye nga kalina yaddala era nze timo by the way timo yakindaga okimanyi nti timo ye yansindikiriza okuzimba kalina we wagiraga nakatandika juzi bunamala laba yo nenga ekisajja kyagala kundeka nengamba kalina nagizimba kutandika mwaka guwedde naye ate nina amayumba waliwo eyaŋŋamba akumanyi amayumba agaddala omusajja yaŋŋamba kati timo nga tonnamalayo tulina gaayi gwe twali naye ye twaliridda oba twali awo mu kibuga naŋŋamba naye lama okimanyi nti timo oyo mulaba lwakwe yasamyawo naye alina amayumba n'empakana naŋŋamba lama timo alina amayumba era oyogera ekintu ekyo sobola wakana naŋŋamba oyo omwana alina emizigo gy'abapangisa alina amayumba neŋŋamba ye awo nzikiriza era okyogera otyo nengatta n'ebyoli nzikiriza genda olabe vidiyo gye nako eri ku peegi yange yesookera ddala nagipiininga ezo ennyumba zinalimbaga nazizimba ddano za myaka ng'ebiri emabega sente zijja namba oligaya badagivu lamakamba siibule kamala okugenda okukola ne maama obugagga obugagga buli mu kuzimba obugagga buli mu mataka ekyo njagala anti kati timo labayo obugagga ebibeerera mu kuzimba weebote ogenda n'ozimba ku kitundu ng'ennyumba ya mitwalo 3 ne wayita emyaka 5 ng'ennyumba eyali ey'emitwalo 3 ya 25 ate ng'oli ku single room just abantu oba kibalinnya bulinnya ogenda olaba ewaali ekyalo nga kifuuse ekibuga ate kati bikyaliko nti kino kibuga ne Masaka wameruka ekibuga ate nga wabbeeyi n'okwenkanankana ne mu kibuga eri gye weegomba kyova nze si kyanyooma byalo madde kino kyengenda okulaga njagala nkikulaga because njagala kusomesa eno vidiyo gyeni mukulaga bakagiyiterako katikati nga ntudde wano njagala nkulage
ezo ennyumba oziraba baba ziteeka ku tiles oziraba ako kasajja kakola store just njagala mbeeko kyenkusomesa katono nnyo era ffenna tusome bannayo kuyiga tekuggwayo buli omu ate just kuyiga kyakuyiga bizo ezo ennyumba z'olaba za ddabo zirimu ebiyigo munda ziriko store zirina amazzi omupangisa togula amazzi naye bwe nali nzizimba ninawe natuuka nempanikinga nga siina sente zisobola kuteekamu tiles nensooka nenkuba niiru ofuna bulungi kati essaawa eno kenafunyemu kasente kwe kubagamba oyo niiru mumukole ki mumujeemu ezo tiles bazisibye jjo uli omulyango gugenda mu kisenge eri kakyengezako kulaga tiki abantu abasinga otya okutandika koza olowooza kyokola kati sente wazijjeewa olina ennyumba ey'ekirooto kyobu gyoyagala okuzimba naye ennyumba ekintu osobola kikola leero n'okikyusa oluvannyuma eno message bakagipa kati nga ntuli wano ku live ramu kankulage sente wazijjeewa Timo ino Timo yakola dda gwe bagambye Timo abadde nga akola kakyengezako kulaga lwama kiriwo ekiti bw'ojja kuzisanga essaawa eno nga nzikoze nsaddeko tiles ajja okuziraba mu omwaka ogujja ajja kulowooza nazizimba ne tiles zikola ki kweziri naye nga tesaazizimbirako abantu bangi lwama bazimbye ennyumba n'asooka n'azimba ruumu 2 naye mabega n'ayongerezaako ekizimbe ekirala ofuna bulungi naye ng'asoose kubeera wuwe naye gw'oyagala ove mu apartment ng'ogenda mu nnyumba ya kirooto kyo ekyo kisobola obutasoboka kisoboka obutasoboka onfuna bulungi agambye bw'abawo tamanyi bwe bazimba ebyo kati awulira biwulire sooka otandike na kitono ekinene kijja kukola ki kijja kusanga drama ennyumba ze nasooka okuzimba emyaka 3 mabega kati nzikola renovation kati naye nga nazimba myaka 3 mabega gwolowooza lwaki nasooka kuteekawo ekisooka abaho togendako mu Kampala n'osanga emizigo mu Ndeeba naye nga gyakyuyi kimu bwe kiri nga bwakyuyi kimu gwolowooza omugagga yafuna tasente zizimba mu Ndeeba ate nazimbawo kyuyi kimu ajja zigenda azimodifyinga mpola paka lezirifuuka standard because ennyumba ebeera investment ya lubeerera tegenda kukola ki kuggwawo lwaleero kati Timo bw'obalabala ennyumba ezo wakaziteekako sente nga meka ebyo ebibuuzo sibiddamu nagamba abawo nja kujja wano ng'omuntu ayagala okuzzaamu omuntu amaanyi nga mumalemu bumazi nja mbuuza bubuuza nedda obadde okimanyi nti Rama bw'abadde alaga ennyumba abayizi bange bali mu kusoma kofi bambuuzizza oyo omwana ali Kampala tebakkiriza nti Rama ali Kampala gy'abikoledde omwana Dubai ng'akyanoonya mulimu alina mu Katanda bw'alaba vidiyo ya Rama olowooza addamu maanyi oba gamuggwamu gamuggwamu naye ate tegayina kumuggwamu olw'ensonga sibikoze kati Timo kyenkubuuzizza siru musiru nkubuuzizza omuntu ategeera kuba twabuuzaako Rama nti ennyumba yeeyo wakagiteekako sente meka n'akola gundi y'okugeesinga ndizibombuuza nti Frank ennyumba zo wakaziteekako meka sobola kugamba nti okuteebereza kwange nakateekako bweziti okuteebereza wakateekako sente nga meka kiba kya busiru nze siri mbega wa gavumenti nze zange kuba kati bwe mbalabala buna akateekamu nakoma okugatta juzi nga bazimba gate nga nakaspendinga akawumbi kamu ne milioni 2 yes kati nawe tuwulire zo wakateekako meka imbiri nebiyingira akawumbi ate obiyina but zozimba wakateekako meka ekyo sijja kiddamu my point is gwekadaama ali eyandaba njagala owulirize
tolina kugula ttaka lya kyapa owulya bulungi ekyapa teririyo zimba wono ofunye sente zo kati Timo kambeko kyensomesa abantu kanyongerezeko ku kekyapa kyo mwe abagamba nti temugula ndagaano nange ninayo ekyapa nina n'endagaano naye ate nsinga kuba na ndagaano obadde okimanyi nti omuntu wakukubba n'ekyapa basobola oleeta ebyapa bibiri nga bifaanagana bwekiri kati gwoyinza okwevuga supidi ku kyapa ne bijja ebyapa nga bibiri oba bisatu nga buli ne lya kyapa balibba munnange ekyo kyolabika tokimanyi genda mu maaso wamma abantu ina kubabuulya ebintu bibazaamu maanyi kyobalaba mbadde enkwegayiriro dde wabweru abantu tubalage nti omuntu okuzimba teweetaaga kukola nnyo bwe nabadde nzija ku live eno Rama yalina ennyumba gye yabalaze n'abalaga omusenyu alina ennyumba mwagupaakinze tegunnawe era kutuuka kumukozesa ate wamera kuekyeyo ataaga kuŋŋaanya bwe galiwera bannayuganda njagala mbeerewo nga mukimanyi ekisinga okulemesa abantu okutuuka kwe kulema okutandika abantu abasinga bw'oyagala okere ku makya yingini yambaliramu ennyumba ya sente meka akugamba obukadde 3 okuŋŋanya ebbanga okulikola ki bwe buliwera nze abawo nkulayirira mu Katonda mu ggulu sikwataako obukadde 5 bwawamu nga bwange sibukwatanga sente zenagasinga okukwata ennyingi nga zaawamu nga zange bwali obukadde 3 nga mwange nga bwawamu naye nze ero mba n'akakadde enkyanga sirina lulinga nina 2 lulinga sirina lulinga nina 3 lulinga sirina omuntu ayagala okubaako byokola otandika kati genda ewasozo weegulire ettaka lya bukadde 2 sima omusingi tandika tosobola kumaliriza kintu kyotatandise ekibalemesezza okuzimba n'ekibalemesezza mu biyumba muli eyo mupangisa mutya okutandika gwe tandika olabe ekintu kijja tandika okukutuma kyokka na kyokka nze kankubuulire Rama bwe ŋŋamba nti ntandise mba ntandise ogenda olaba nga kiwedde tomanyi na ngeri gye kiggwa Katonda buli lwoyebaka ku bwongo obwo n'osula ku mutwe we bati ng'olina ky'olowooza olowooza bannange esene Timo nze nina ekintu kye nnagamba abantu era bayithawe n'emisana nkyogedde nze nina kye ŋŋambye abantu omanyi lwaki ffe bagamba nti tusabiriza ate abamu bagamba nti like oba nti gavumenti nti biki abamu ne babiteekamu politics ensobi abantu gye bakola tebakimanyi nti buli muntu abaako ne chance ekwata ku ssente ate okuzimba toba na ssente zaawamu wabula ekizimbe kyolaba kiva mu ssente ezo z'okuŋŋaanyiza empola empola kati tulinawo waneno ba tiktok bannaffe okubya akalango ka mitwalo 3 zonna ozikutte oguzeemu engatto n'engoye n'okuba akalanga akalala ka mitwalo 10 egyo emitwalo 10 n'ogenda n'ogulamu ki sandals ennungi eziriko n'ogula essaawa za ice naye singa okwata emitwalo 10 n'ogulayo obusawo bwa seminti bwo nga 2-3 n'obutereka n'ofuna obugagga tebujja lumu nti bubuno buntomedde olaba nti ne hamu nti mugagga ne hamu ali kuzimba mpola ku mwala ogwo omwala ekyo kyolitunulira n'ogamba musajja alina agazimbe naye olowooza yabizimba mulundi gumu azimba n'awummulamu naddamu n'azimba n'awummulamu kati gw'okanya laba bizimbe omugagga agundi alina agazimbe naye yazifunanga mpola munfunaye kati naye oba ofunyeeyo 10 5 3 newe zibe 15 gula emisumaali Stepa ya jango tuwe ku ssente wadde agambye mbwa amagezi mubadde bagezi mwada amagezi kagenda gule semiti wabona God Stepa yotkina musajja gwe ne kamabulire baganda bange akubulire about njagala omuntu ng'olina apartment gy'osulamu okuva olwaleero etandika okkuluma etandika okkuluma nze abawo ndaba wallahi nkulayirira mu Katonda muggulu kankunyumizeko ku lugendo lwange Katonda nnyo 2017 2016 bwe natandika okupangisa ennyumba 2016 nafuna omulimu ogutegerekeka nasasula ennyumba nendisasula omwaka mulamba yali ya mitwalo 10 nengena nemutakuya akakadde bakali kamu kitundu nesasula ennyumba omwaka mulamba nengamba mukyala wange
guno omwaka sente zenziramu okukoota. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.